am going to enter. This is a public place. This is not your home. This is a public place. Ono mwala Yesu pika ya mulese. State operative ali mu national platform. Omukyalo bamuyita Winfred Nakandi. Obutwa mu NUP bamuguddemu ne bamugamba genda kati omukyalo oyo ali kubanga atambula ku mitimbagano abantu bali mu kubanga bamukuba left right and center ayagala kujjayo Shamim Malende mu parliament ate ali ku mwanjo nnyo ogwa His Excellency Bobi Wine wabula ebifaananyi ebyo ebirala nga ali nabo abantu ba NRM abaana bagamba nti ono musini kati bwino lumbuye gwalese agamba era akakasa nti ono ebedala the state operative soka olakinge information en eso kubanga eduka etukerera ku bubwene olensonga ono mukyala amubadde ku mwanjo nnyo kyalo ono si waffe ebijja byonna nzi byange nabigumira saagala nnyo kulekana abantu Mr. President ono omuntu si waffe oyo mukyala Winfred Nakandi ono si waffe muntu wa state ngenda kubasomera message je nafunye ono muntu wa state ono si waffe muntu wanita amongi ne state oyo Winfred Nakandi kambalage bifaananyi bye oyo mukyala si waffe mukyala ya group yanita amongi ku mapesa agamu ge batusindikamu oyo si waffe ekijja kijje nze byange mbyogera kate ng'omusizi agule siyani oyo si waffe yo yao oyo mukyala si waffe oyo gomulabaawo si waffe ye group yanita amongi gye batusindikamu n'abalala bangi nnyo abazize okukola omulimu gw'okwefuula nti baffe naye nga si baffe omukyala ono y'ono wano era y'oyo oyo mukyala si waffe kati Mr. President kankusomera message eno giwulire bulungi nnyo mwe kennyini mujja kukola okunoonyereza wulira bulungi nnyo ntutte obudde nga nnoonyereza njagala kutwala obuvunaanyizibwa buno bategeeza nti omukyala gwe mbalaze mu bifaananyi gwe bayita Winfred Nakandi yasindikibwa akabinja kanita amongi okujja okuyingira mu kibiina kya National Platform ng'alina omusimbi omwekwesifu omungi ono nno yaliko omukulembeze w'abayizi mu ssettendekero ekyambogo era y'omu ku kabinja kabinja akalimu mukyala wa Kenzo Nyamutoolo omuli omukyala gwe bayita Lilian Aba ono nno yaliko era mu FDC ng'era bayisinda omukwano ne mwana mulenzi Ibrahim Kasozi This is the public place. We are going to enter here. I am going to enter. This is a public place. This is not your home. Kiriza mu second yamu okujukiza Julie Potential Organic Products genda ku number 31 inboxing of WhatsApp oba gikubeko direct ojja kusobola okulanga ofuna ate eddagala kati ulana okuletedde kamwebwa kati gwali ebweru njagala ulize bulungi nnyo nawe ali wano kakati kamwebwa kano kakola katya kamwebwa kadagala kakola bulungi nnyo singa gwe obanga oyagala okubanga oweebwa oyagala ekintu wamagwe ate baba gwali mu kyumba nkugamba asobola okubanga akuwa buli kimu nga talina yadeke yessamu kati kadama njagala okube kati essimu njagala okubire munno obanga oyina munno ng'ebyaddala akwagaliza mugambe akakufunire oba mugambe akulire Julie Potential bakamutuuseko asobola okubanga kakutukako mu bwangu obw'ekitalo kakono ebibyo ebikyagenda maaso gwene mwammanya ono nno yali akola bulungi nnyo ne yaliko Ssaabakessi Kaka bagenda mu 2021 n'olw'ensonga eyo nakati essaawa zino akyawuliziganya n'omusajja eyeeyita Kijambiya Damulira Christopher ono agezaako nnyo okwesembereza abantu baffe aba National Platform abadde n'asaasaanya ensimbi nga ziringa ng'obugulu bw'eggongolo okugula ebyokulya ebyokunywa n'ebintu ebirala eyo era mweteefuteefu ng'alina entegeka ey'okufuna ebifaananyi bingi nnyo okulaga bakama be nti abikwata nti singira mumumye kaadi eyaffe ajja kudda yeesimbe wannamunigina okukendeeza oba okukyusa obululu bwaffe obuna buvudde mu kulonda okunabakoze omukyalo ono wattabbu nnyo omukyalo ono yazaalako abaana be babiri era nga taata w'abaana be musirikale agezezzaako nnyo okukuuma ebyama bye
nga teri abitegeera n'engoma enti sosole bw'atafa atuusuka ku lyengedde ffe byaffe bikolerawo tujja ntukuwulira kikyoli ensonga n'ogimanya ono gw'olaba ono yali kabwanango ey'ekibiina kya National Platform 2021 n'okutuuka olwaleero mu mwaka 2024 ate lwasazeewo mbw ate ajje waffe naye ng'ate era nakati akyakolagana butereevu nnyo n'omukyala Anita Amongi ono akwatagana ne projects nnyingi nnyo omuli ez'okutambuza okugaba ensimbi mu baana abatabubola saako n'okusaasaanya endoobe okuziwa abaana abawala nga ku programu eno ya Mama Njovu Enterprises Janet Kataka Museveni njagala obategeeza nti mwenna okuli omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne wingi y'abakyala mubeere bagufu b'amaaso omukyala ne gurupu ye bangi bayingiddemu nga bagezaako nnyo okutuyingiramu okola obukyamu eri abantu baffe n'okutwala ebintu byaffe ne information ogituusa weyina okubeera kale njagadde obategeeza mubeere nga mutegeera omukyalo oyo bulungi nnyo ebisigadde Allah yamanyi nze information njibanga bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye nga speaker Anita Amongi yamusindika n'ekibinja kyabwe ate omukyalo ono ali mu kabinja akatambula kabega buli gye baba bamusindise era ng'omukyalo ono ssaawa Anita Amongi amuwadde ssente empitirivu ennyo. Omukyalo ono bamuyita omukyalo ono kamala okumubalaga Nakakande Winifred Kampala Central. Mumulabye oyo omukyala bwoba kiki ekituuse ku programu yange kiki ekituuse ku internet oyo bwoba omumanyi jangu mu kabokisi kange kubanga nnyina kye ndi mu kumugirako speaker yamulese NUP Secretariat Electoral Commission ne Secretariat mwenna Secretary General oyo ye mumwegendereze wa speaker Anita Amongi n'omusimbi agulina alina omusimbi muyitirivu nnyo azze kujjawo NUP ng'ayitamu NUP bw'oba omumanyi inbox me. You tell the minister if he's scared. Arkom Karu. You cannot use police to beat people all the time. Agezako okuwana ne You are fighting me. Why are you closing the door?